Wabaluseewo obunkenke mu balimi b'ebinazi ku kizinga ky'e Kalangala abegattira mu kibiina ekya Kalangala Palm Growers Trust ng'entabwe eva ku nsimbi nga bambalumiriza bannaabwe okukozesa olukujjukujju ne babanyagako ensimbi zaabwe. Ffe tuwulira buli biliyoni 5 meka ne bazifikisinga ne zikola amagoba gwe amagoba ago togakola ki togafunako kati for example dividend sente zajja dda nga president azze tutambudde kati mwaka olumusiti muki mulamba naye ziri fixed zikola amagoba galagawa kagenda mu central government oba zigenda kufa omuki omulimi. Abalimi okuli Serumaga Bowazi, Robina Namubiru n'abalala bagamba nti bonga abalimi ba wansi babakozesa endagaano ne kampuni ya Bidco nga bayita mu kibiina kyabwe nga waliwo omugabo gwe baafuna kyokka tebalabanga wadde ku munwe gw'ennusu. Twagala kwekubira nduulu naffe tufune looya atulwanirire owulira kubanga sente zaffe zagenda neje twagenda tetumanyiyo ate n'obubbi nego twabba tetumumanyi naye nga sente z'omulimi buli mwezi basaliwako okuva ku mitwalo 10 okwedda waggulu. Buli mwezi buli mulimi asalibwako sente okuva ku mitwalo 10 okudda waggulu. Banera bagamba nti mu ndagaano gye baakola bakanya okufuna ebimu ku bikozesebwa mu kulima omuli ensigo ebigimusa n'ebirala kyokka tewali kye baali balabyeko nga balumiriza abakulu mu kibiina kyabwe abatuuka n'okutta kampuni ezitategeerekeka abalimi babadde batereka ensimbi zaabwe nga bano oluvannyuma baabulawo n'ensimbi. Ebigimusa ebyo bye batuwa babituweera mu bbeeyi nene nnyo ate ne batuwa n'ebigimusa ebitagenda ku binazi kubanga batuwako ku bigimusa ebitakolagana na binazi ebyo noli tubisasula lwabyo owulira ebigimusa bye baali sima batugamba byali birina ebirala byali birina okugenda ate ne babituwa era ne tubisasula buli kagimusa bakatuguza emitwalo 28 owulira emitwalo 28 buli kigimusa buli basawo owulira ne bakatuwa ne tusasula kyokka ate n'ebigimusa ebimu nga si birina okugenda ku binazi. Ekigimusa batugamba nti kirimu byonna naye oluvannyuma twakirabanga abalimi ffenna yinigeni ekigimusa tekyatukolera kitwali twagala naye ng'eyo ensobi si yaffe nga bale paso ensobi eyo eba yabakugu. Bemulukunyiza ne ku bbeeyi kwe batundira ebinazi byabwe nga bagamba nti ababigula basusse okubafootola nga baagala abakulu mu by'amateeka okuvaayo babataase. N'ebbeeyi y'ebinazi nayo tukyalina obuzibu nti akakiiko kali akateekesawo akagereka ebbeeyi eyo bannaffe abatukiikirira okugendayo tebakomawo tunyonnyola biki bye bagende batutteyo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku STV agaleero.